kati mwe musalawo bemba mwagala geno bonga ko balete budget nga tagimanyi. It is entirely up to you. Mwe musalawo ekyo eyo mwabalonda buvunanyizibwa bwammwe bemba mwagala abonga semujju temumulonda sibisobola. Weewaawo ku ssomero banoonya abasawo bakugu bamemba ba parliament banoonya bafumba buugi kubanga abaziika kuba abo balowooza nti parliament kiringanga kyakuzanyiramu ate n'osanga mbu bagenda kwekalakaasa mwekalakaasiza ki nga mwalonda bakapire ne mubasinika mu parliament ya Uganda. Ibrahimu Ssemujju Nganda, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Katugambe nti tuli mu mpaka za kikopo kya nsi yonna eky'omupiira ogw'ebigere oba giyite World Cup. Naye nga buli nsi eyungudde ttiimu kabiriiti okujja okunoonya obuwanguzi. Abazannyi ba buli nsi we bali tebannasimbula okuva okwabo okwolekera eggwanga lya Qatar wagenda okuzannyibwa World Cup. Baleka bategeezezza abatuuze nti muyooyoote mwereera mulongoose ekisenge wagenda okutuula ekikopo kyaffe kubanga lazima obuwanguzi tugenda kudda nabo. World Cup we yatandika laba bwajjaagwamu ebbugumu ery'amaanyi ennyo. Abazannyi abatwalibwa nga abakyasinze mu nsi y'omupiira. Abazannyi abasinze okuwandiikibwako n'okwogerwako mu nsi y'omupiira. Abazannyi abakyasinze okukola ebyafaayo n'okumenya buli likodi mu nsi y'omupiira. Cristiano Ronaldo ne Lionel Messi akalulu ne kasisinkanya ttiimu z'ensi yaabwe Argentina ne Portugal nga bagenda kukwatagana mu raawundi ya knockout akubwa yalinnya ennyonyi etokota nadda mu nsi yaabwe. Leefali bwe yakoŋŋontedde ng'erisooka nti omupiira ngugjeeko akawuwo. Mu ddakiika ey'okutaano Lionel Messi yali amaze okutembera ttiimu ya Portugal eggoolo esooka. Cristiano Ronaldo olw'okubanga ye alowooza nti yasinga okumanya omupiira mu ttiimu ya Portugal. Olw'okubanga alowooza nti yasinze okumenya rekodi mu ttiimu ya Portugal. Bwe yafunanga omupiira ba Bruno Fernandes ne bwe baawanikanga omukono nga beepositioninze bulungi nti baabaloni ne positioninze mpa omupiira nteebe nga Cristiano Ronaldo yayagala okuteeba ggoolo. Munne ne bweba yeepositioninze bulungi ng'ate ye ali walako ne ggoolo ng'alemererwa okumukubira paasi waakiri ye ateebe ggoolo tuwangule ng'ensi. N'ayagala agweteebere kubanga yalowooza yakyasinze okumanya omupiira mu Portugal. Tewali mu ttiimu ya Portugal amusinze kukola byafaayo mu nsi ya mupiira. Banne baakanyanga kuwanika mikono nga Ronaldo afunye omupiira nti baaba twaleka tusuubizza abatuuze balongoose ekisenge wagenda okugenda ekikopo kubanga twabagamba tugenda kudda n'obuwanguzi mpa omupiira nteebe. Bino si byani asinga, bino si bya ssekinnoomu, wabula tulina kukolera wamu nga ttiimu ku lw'ensi yaffe. Cristiano Ronaldo yagaana okugaba omupiira banne basobole okuteeba. Eri Lionel Messi ku ttiimu ya Argentina eyateebye ggoolo esooka. Laba ate bw'ajja akola assist n'akubira bulungi paasi Sagu ya Aguero n'amukubira bulungi paasi ne bateeba ggoolo ey'okubiri. Kyayongera ebbugumu mu mupiira. Ronaldo n'agezaako okwejengajenga n'okugezaako okulaga ensi nti bannange nkola nnyo ttiimu yonna nze njeetisse nze nsinze okuzannya omupiira nze nsinze okudduka mu kisaawe naye nga lazima buli lwafuna omupiira tayagala gugabira banne bateebe. Omupiira ne gutandika ekitundu ekisooka ne kiggwa naye nga guli 2-0. Tugenda okudda mu kitundu ekyokubiri. Bawumuddemu era bamaze okwegeyamu. Cristiano Ronaldo yakola ekintu kyekimu ne gusigala nga gutambula 2-0 paka mu ddakiika ey'ekinaana. Mu ddakiika ey'ekinaana kkochi wa Portugal n'akolamu enkyukakyuka n'agamba tugenda kukola substitute omuzannyi omulala ayingire ne baddayo Bruno Fernandes. Ono gwe bagambye nti takoze kimala era Ronaldo ye yakola ng'akalogonyi naye nga Bruno Fernandes abadde nga asaba Cristiano Ronaldo nti mpa omupiira nteebe. Naye olw'okuba Ronaldo atwalibwa nga asinga okumanya omupiira yasinga following ennyingi mu ttiimu era yeefuuza akola ng'akalogoyi ye baamulekayo ne bajjayo Bruno Fernandes nti yalemesezza ttiimu okufuna obuwanguzi ne baleeta omuzannyi omulala mu kifo kya Bruno Fernandes. Omuzannyi omulala n'akola kye kimu ng'asaba Cristiano Ronaldo omupiira nti owaaye baaba
mpa omupiira tuteebe. Cristiano Ronaldo olw'okuba nakyemalira mu kisaawe nga buli gwakwatako yayagala agwekubire kubanga yayagala goole ey'obuwanguzi oba goole ey'ekyenkanyi eri ttiimu ya Argentina naye teweerabira. Tuli mu ddakiika ya 80 kyokka nga bagukulembedde abalabe 2-0. Weetaaga goole esooke okusinyaako, weetaaga goole eyunga ne weetaaga ne goole ey'obuwanguzi oba weetaaga goole eyunga waakiri mugende mu bunnya. Cristiano Ronaldo yeerema. Laba lefali bwajja afuuweetedde ng'evvannyuma nti omupiira guwedde. Then ate Cristiano Ronaldo n'atandika okunenyoona ayingiridde mu ddakiika ey'ekinaana nti owaaye gw'otukubizza era gw'otukubizza, naye asambye eddakiika 9 ng'omupiira gutuuse ku ggwanga akyasamba nga banne obwedda bamusaba omupiira nti owange tuwe tuteebe, olw'okubanga alowooza nti ye kafulu mu kukyanga endiba, olw'okubanga alowooza yakyasinza okukyanga endiba nga mma banne emipiira ku lw'ensi basobole okuteeba, atuuse ng'ate ye tayagala kuswala kubanga ttiimu bw'ewangula ayagala alage nti yagiwanguzza, naye ate bw'ewangulwa ne bw'aba yagiwanguzza mwana wattu abaala ayagala kulaga balala nti be bakubisizza ttiimu. Ssemujjuŋŋanda kikyentegeeza onenya abayingiridde mu ddakiika ey'ekinaana Paalamenti ya Uganda njagala gitwala ng'ekisaawe ky'omupiira. Onenya ababaka ba National Unity Platform abayingiridde mu ddakiika ey'ekinaana nga bwe bali ebirerya, nga bwe batategeera bya bajeti, twatuuka okuggyayo abantu abalimu ensa mu Paalamenti ne tuleeta ebirerya, naye ate teweerabira nti naawe oli mu Paalamenti y'emu. Naawe kennyini oli mu Paalamenti y'emu, naye ate bano boonenya bazze nga basaabustituuti. Gwe omupiira wagutandise okuva ku ffirimbi esooka paka ku ffirimbi esembyeyo, wabula gwe yagutandise okuva ku ffirimbi esooka paka ku ffirimbi esembyeyo. Onenyaze mu ddakiika ey'ekinaana ng'omupiira gubulako eddakiika 10 zokka gufuweetebwe eddenga evvannyuma nga bw'abakubizza omupiira. Owaayi kijja kitya okubanga gwasambye omupiira okumala eddakiika 9? Si gwe ali responsible ku nkuba kwa ttiimu ng'ate olaga nti ye gwe abadde omuto gwa ttiimu nga n'emipiira bw'obadde ogifuna obadde ogyefunza n'ogamba nti azannyidde eddakiika 10 zokka era yatukubizza era bannange yere kooki waffe lwaki yajjayo gundi ate n'ateekayo ono, kasita gwe wasigaddeyo. Bw'aba Bruno Fernandes baamuggyeyo gwe wasoose okumma omupiira teweerabira, bwe baba bamuggyeyo ne baleeta ono gw'oyita ekirerya, eddakiika 10 ezo zibadde tezigenda kukola byamagero bisinga by'obadde olina kukolera mu ddakiika 8 z'obadde waakasambira. Omuntu azannyeeko eddakiika 10 n'ogamba nti yatukubizza omupiira nga gwazannyidde eddakiika 9, sebo oyagala okusigala ng'oli kirini. Nedda bwana Ssemujjuŋŋanda. Paalamenti eyo mwe twatwala ebirerya ye Paalamenti y'emu mw'oli, ate ng'era gwe ogiruddemu, wabula bano abaakagijjamu bw'oyagala okutikka obuvunaanyizibwa ku biremye bwana Ssemujjuŋŋanda. Bwana Ssemujjuŋŋanda Museveni afuze emyaka 4 naye emyaka 2 mugafuza aba. Nkulengeza abasajja bano akamanyiro abo ke batuleetako. Museveni afuze emyaka 4 naye 2 agakyasembyeyo agafuze ne Ssemujjuŋŋanda. Bano aba National Unity Platform ab'emyaka 4 ow'emyaka 2 bayagala okutikka obuvunaanyizibwa mb'oba olw'okubanga tebamanyi bya bajeti oba olw'okubanga tebalina bye bategeera mu kusoma bajeti. Simanyanga mwe mwalonda Bukonde, mwalonda Bachali, mwalonda Bannegu, mwalonda biki, simanya mwagamba buli w'osanga Mbulera tiikinga kyova olaba ebizibu by'eggwanga kakati essaawa eno bingi nnyo lwa nsonga nti mwe mwalonda ba Bukondo. Waaye sooka otuwe ku Joyce eyava mu kumenya kwammwe nga mmwe abategeera bajeti y'eggwanga n'okugisoma, nga mmwe abategeera obulungi embalirira n'okugisoma. Mutuweeko tumunyweko oyo gwe mwatukamulira.
ndowooza mmwe abategeera bajeti y'eggwanga ebbanga lyonna lye mwaliwo nga muliyo mwekka munna nga tetunnaleetayo babukonde nga tetunnaleetayo basaazisaaza enguudo zaakolebwa tatambuliranga ng'abatambulira Dubai bana bannopu ab'obukondekonde we bazze kyova olaba kakati enguudo zaawo moggoka tebamanyi bya bajeti. Ndowooza mmwe abaakabi bwe mwali mukyaliwo nga muli mwekka ne be musobola okuwuliziganya nabo abaakabi bokka ab'amataayi nga be bali mu paalamenti nga tetunnaleetayo babukonde eddagala mu ddwaliro lyaliyo ye ne bw'ogambye nti olugalo luntujja n'odduka emulago ng'abasawo bakwekebejja ne baggiraagira ne banoonya lwaki akagalo kano nkazimbye. Ndowooza ng'ab'obukonde tebannajja ng'abagezi mmwe mwekka mmwe mukyaliwo. Ebyenjigiriza byali bya mutindo bannange. Ebyenjigiriza abaana baalyanga bulungi ku ssomero nga buli mwana bamuteerayo eggi ku ssomero. Ng'era abaana ab'obuwala babateerayo paadizi zaabwe nga bagenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Ng'era minisita w'ebyenjigiriza bwe yali yasuubiza. Ng'ate bwe bamala okusoma wattu bafuna emirimu ewatali kubabuuza. Ani akusindise naye bano ab'obukonde okuva lwe bajja ebyenjigiriza byayonooneka. N'abo abasobodde okuwaguza ne basomaasomako gye bagenda okusaba emirimu bababuuza ani akusindise lwa nsonga nabo baatulondera ababaka abatasobola kutegeera bya bajeti tuwe ku juice eyava mu kumanya kwammwe okw'ebyobufuzi. Muli bamakolima, muli bakigumaza. Makolima bagiteeka mu nnimiro ya kasooli oba eby'ebinyeebwa Kaamuje n'atya alowooza nti tulina waliwo abakuumi maama nnyabo waliwo abakuumi naye nga Kaamuje singa enaaguma neeyingira ebinyeebwa nebba ogusooka n'ekizuula nti ono nga teyeenyeenya nejja n'ogwokubiri ezuula nti oli makolima. Mukkirize nti twabeesigira ebbanga ddene twalowooza tulina obukuumi obw'enjawulo naye munnange twalina bamakolima munyuma. Temuli babwaccali, temuli babwannego, temuli babukondekonde naye simwali munsa. Olaba Ssemujjuŋŋanda ebyo ebyobufuzi byammwe ebyasimanya ewa Museveni bakozesa ssente bwe bati, ewa Museveni bakozesa ssente bwe ziti, ewa Museveni tebikyakola, bikola mu kaseera nga ka politics si ka revolution. Mu kiseera kino tukkirize tugaane mwami Ssemujjuŋŋanda tuli mu revolution tetuli mu politics. Nti revolution yeetaaga bakajja bangu nsi baswala era si babanandaba bati ekyewuunyisa mwagala muswale ku lwammwe naye temwagala kuswalira ggwanga. Zaake asobola okuswala naye ng'aswalira ggwanga lye naye gwe oyagala buli kimu anti infragananto delicito anti infragoranto delicito. No, mu kaseera kano nga bannayuganda we tuli mu revolution yajja kyokka ate gwe n'okuvaayo okugamba nti Nuupu yaleeta ababaka abatasaanidde mu paalamenti kitegeeza ki? Omuntu gwe basikiza embwa ye abeera ki? Omuntu nga bakusikiza mbwa gw'obeera ki? Kitegeeza gw'oba oyitawo ne mu kubeera embwa. Oli n'agamba nti waakiri embwa waakiriikiriko. Tuweddemu essuubi. Tutandise okufuna abantu be mugamba nti tebasaanidde oba osanga tebasaanidde. Naye lwaki be tutuuse okwesigisa eggwanga lyaffe n'okubateekamu obuvunaanyizibwa obw'okunnula eggwanga lyaffe? Ntera nnyo kyogera nti bw'olaba emmese edduka egenda mu muliro manya nti ekigigoba ate kyokya okusinga omuliro. Omuganda we yajja n'agambira nti bw'olaba ng'omuntu ng'aluma ku lyagenda okukoza manya nti ekiri mu lubuto ate kiba kikambwe. Olaba tubasikiza embwa mmwe mubeera ki? Mwami Ssemujjuŋŋanda era mutubuulire ku bye twatuukako awamu nga Uganda wakati nga paalamenti ekyalimu mmwe mwekka. Mama Bampuuga
mama Bambaraka Munyagwa, mama Basewanyana, mama Bodongoto, mama ba Nathan Nandala Mafabi, mama ba Winikiza, mama ba Philip Wafulo Gutu. Ngale munagenda mbano ba hooligan nefe twaleta buli kasasiro nga wogambye, twaleta buli kasasiro mu parliament y'eggwanga kyokka abantu betwalese tebasoma biwandiiko tebasobola yadde n'okumanya budget y'eggwanga fere tulina kye twetaaza budget ya Uganda by the way. Nchiddamu mu kaseera kano tetulina kye twetaaza budget ya Uganda kubanga tuli mu mbeera y'omukazi agenze mu ddwaliro okuzaala naye ng'abasawo bagamba ya Rabbi kirabika omukazi alemereddwa okusindika omwana tulongoose mulongoose gwe tata omwana ng'ojja osinika ebinnya omwana oyo mulenzi oba muwala. Akaseera ako tekaba kakumanya oba omwana mulenzi oba muwala bula kaba kakulaba mukyala ng'azaala oba ng'asalibwa ye n'omwana basobole okusimattuka. Tuli mu kaseera ak'okubanga tuyina kuggyawo Museveni tusobole okutaakiriza ensi yaffe. Tetuli mu kaseera ka kutegeera bajeti kubanga ebbanga lye twagitegeerera ng'abatukiikirira bagitegeera. Saafunako ku kitabo kya bwerere ku ssomero olw'okuba Ssemujju Nganda yali mu paalamenti. Twatambulirako ku nguudo eziringa eza kalina zimwasanjala zino ze tulaba e Dubai ne Bulaaya olw'okuba ba Ssemujju Nganda bategeera budget be bali mu paalamenti. Kakati Ssemujju Nganda mpa omugaso gw'okutegeera budget era budget kiki? Anti mulowooza mutegeera nnyo. Mpa omugaso gw'okutegeera budget era budget kiki? Waliwo enjawulo wakati w'okumanya budget n'okutegeera budget. Budget ne bw'ogitegeera nga tegenze mu nkola n'omulundi oguddako nojja n'okola ekintu kye kimu kitegeeza wamanya budget naye tewategeera budget kubanga singa wategeera budget yaliteereddwa mu nkola. Bwentyo bwenkola ne munyeenya emitwe ne mutendereza mu banyumya ennyonnyo saate eddoboozi lyange lyekkerebevu mulema yamanya amagezi gasala nyabuuka. Tuwe ku mugaso gwammwe ogw'okutegeera budget ey'eggwanga yayisibwanga ne bagamba tutaddemu oluguudo lw'egindi n'oluguudo lw'egindi okuva olwo budget ky'omutali luguudo lwa Nakawuka nga mmwe abategeera budget naye oluguudo lw'e Nakawuka mu buli budget ya mwaka okuva mu mwaka gwa 96 mweruli terukolebwanga naye tulina abategeera budget abatasobola na kugiteeka into consideration. Budget mumanyiiko mumanyi naye temugitegeera. Waliwo enjawulo wakati w'okumanya n'okutegeera. Budget mumanyiiko ki? Mmanye naye temugitegeera. Ne bayisa budget nga mulimu paadizi z'abaana ab'obuwala eyo mu masomero ne zitabaweebwa. Ssemujju Nganda ajja agamba ffe tutegeera budget mumanyiiko mumanyi. Ne bagamba nti eddagala mu malwaliro lifunye obuwumbi bwe buti. Wallahi n'otuuko wallahi n'otuuka okugenda mu ddwaliro n'otasangayo yadde omunwe gwa Panado, n'otasangayo yadde kaspirini akaweweeza erinnyo, n'otasangayo yadde ka pulasta ng'omusumaali gukufumise, wabula nga ky'osangayo bivumo by'abasawo. Nze nalokofonesa, nze nakulwazizza, erinnya erikuluma nze nalikulumisiza ate nja kukubamu n'oluyi. Ngeno Ssemujju Nganda bali mu kuleekaana ng'eŋŋaŋŋa nga bwe bamanyi budget mwategeerako ntegeere. Ebyenjigiriza mu budget y'eggwanga ne biweebwa ssente nnyingi nnyo. Bwe njogera ku byenjigiriza mulimu UPE. Naye ng'ekitebi omwana wa S4 ng'ali mu kisulo asasula emitwalo 7, ali mu D asasula emitwalo 35. Bategeera budget mbu mwamanyaako mmanye. Kubanga wakati mmwe okubeerayo abategeera budget mpaawo kikyuse. Kakati tugenda okujjayo abategeera budget tuleete abagobawo aziŋŋamizza budget kubanga ffe twajja ku implementinga zungu. Ffe
twajja ku implementing oba okuteeka mu nkola si kuguumaaza bannayuganda nga musibye amataayi agalinga ennimi z'embwa. Oli asiba ettaayi ng'eringa olulimi lw'embwa n'ateekako ekkooti n'ajja n'abategeeza nti mufunye amatirio tegatambulira mu nnyambala. Ate era entegeera n'okumanya tetubipimira mu nnyambala, tubipimira okusinziira ku buwanguzi ne achievements z'otuseeko. Ssemujju Nganda singa nkubuuza olowooza ki Uganda kyekufunyeemu? Tubeere honest, tubeere realistic. Ssemujju Nganda gwe bw'oba weetunuulira ku ggwe ne Uganda ani afunye munne? Oba wakati gwe mu kumanya budget buli luvannyuma lwa myaka 5 ne bakookya obukadde 205 ogule mu mmotoka empya, ne bakookyerako omusaala gwa bukadde 37, ne bakookyerako allowance wa bukadde 5, nga ne lw'osazeewo okugenda e Dubai okwegadangako, Uganda yeekulabirira yeekusitula yeekutwala e Dubai weegadangeko. Ku ggwe ne Uganda olowooza ani afunye munne? Olowooza Uganda yali ekufunyeemu okusinziira ku byogifunyeemu? Mbadde nsaba busabi n'ekitiibwa ekingi ennyo. Olulala bw'owulira ng'owunya akamwa ng'oyagala azini okwasamako, sigambye nti nvumi, kuba ne kino kyenkola kwasama. Bw'owulira ng'oyagala okwasamako otaggulula omumwa gufulumemu ekyo ekivundu, toyasamiranga ku babaka ba Nuupu. Toyasamiranga ku babaka ba Nuupu. Ababaka ba Nuupu abo ba hooligan basobodde okutegeeza abatuze nti waliyo eno eminyago egibbibwa be mwasindika nga mwabateeka ne ku musaala ne ku allowance tegibamala. Ababaka ba Nuupu ba hooliganizi b'oyogerako balinnya ku mmeeza where it is necessary for the sake of their nation. Beetekefu okuswala olw'ensi yaabwe so si okuswalira ensi yaabwe. Ebintu ebibiri bya njawulo. Okuswala olw'ensi yo n'okuswalira ensi yo. Ssemujju Nganda muswalidde Uganda. Kyova olaba buli we mulaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga amuziba amaaso. Bwe muba mugiyambye nnyo mujja ne mubyogerako mu ngeri y'otusanyusa mukwano. Nze nabagamba gwankubagiza nga kitalo onampadde ku mabuga akukira. Saagala nnyo bigambo bingi nze yeekolera itongwa. Era bwe ndwalanga ntojjanga mu ddwaliro okundaba nga tolina kyozze nakyo mu ngalo yadde kasukaali yadde akatunda, naye ng'ekikuleese nkundeetera kigambo yeekolera ng'olabye n'obulumi. Saagala bigambo bingi. Kyova olaba abagagga mu kika batuuka leeti mu miitingi z'ekika kubanga tebazze na bigambo, bazze na bikolwa. Mubadde n'ebigambo bingi. Oli najja leero n'atutegeeza Museveni z'akozesa mu State House, n'enkya najja Museveni z'akozesa mu State House. Gwe z'okozesa ewa ate zo tuzoogereko tuti. Era zino Museveni z'akozesa mu State House tukoze tutoziyimiriza nga mwe ba intellectual ng'ate Parliament yeesobola n'okufuga executive eyo. By the way, judiciary esobola okufuga executive kubanga n'abalondeddwa mu executive bakuŋŋuntibwa mu asoli legislature. Legislature esobola okufuga executive kubanga n'abakuŋŋuntiddwa mu executive nti mbadde oba minister oba abalondeddwa mu executive nti mbadde oba minister bakuŋŋuntibwa mu legislature. Legislature kye erimu abagezi bokka abatasobola kugamba we executive nti owaayi ssente z'okozesa nnyingi naye buli lunaku ne batuleekaanira obuleekaaniza okututegeezaako nti oli akozesa ssente nnyingi ate nga tuli bayala. Mukozeewo ki? Secondary ng'ate ke kasemberayo ddala. Ssemujju Nganda okusoma kuyamba luzungu oba okubala, naye ebisigadde ozaalwa nabyo ng'omuntu ng'ekyokulabirako ekisooka. Twalina Profesa Yusufu Kironde-Lule oyo abakojja wange akyala abajjajja musajja ku sayidi y'ebukojja yeddira ŋŋonge. Nga bw'owulidde muyise Profesa kitegeeza nti muyivu nnyo
ekitegeeza nti yasoma nnyo naye wakati ye n'obuyivu bwe yafugira ennaku 6 gy'emyezi egi. Idi Amin owa Pittu n'afugira emyaka 9. Kikyentegeeza mu kyo munywanyi byetaagisaamu ku magezi ag'enjawulo agasukka ku kusoma. Ntegeerekese switi byetaagisaamu okwo ku magezi ag'enjawulo agasukka ku kusoma. Erekambe wano tebankuba eccupa omanyi bakambwe. Erekambe etegule zirina galwana. Etebankuba eccupa omanyi bakambwe. Nyenze kulya kava butambala. Ewaffe